bwe nali nsoma mu primary bambuzanga ekibuuzo nti what is environment? Nenziramu Kyamabale primary school ewa Misinamu naddangamu nti environment is man and his surrounding. Environment ye muntu n'ebimwetoolodde. Nkakasa abaana ba primary ababadde mu ssomero lino kyekintu kyekimu bwe babadde bababuuza kye babadde baddamu. Essomero lino libadde lituuka paka ku P7. Olwaliro babadde babuzayo ttaamu emu bakole finals zaabwe zibatwala mu siniya wa. Bwebanga environment kitegeeza omuntu n'ebimwetoolodde, olwaliro omwana ono n'omumenya nema nga tomuwadde mukisa kusooka kutuula bibuuzo bye bigezo bye, omwana oyo omutegekedde ki mu future era environment yeyo egenda kubeera nnungi? Omuzadde eyatoola ssente omwana n'amusomesa okuva nasale paka P7 olwaleero nga tasobodde kukola, environment yeyo ogirekedde ki? Kubanga bwe kibanga twabadde tutuuse okumenya, yes kituufu, naye tubuuza ddala tewabaddewo kisobola kugamba nti mulindeemu for 3 to 4 months because bazimba wano nga mulaba ne batandika okusomesa nga mulaba. Kiki ennyo ekibadde kigenda okufa singa bino bibadde? So yonna gye mulaga gye mukyagenda mu maaso eyo wayinza okuba nga waliyo amasomero nga lino. Tusaba kino eky'essomero kikome wano. Tusaba kino kikome wano. Wabeewo ekikolebwa mudimaketinga ebifo byammwe kati mwamenye naye era newe mwamenye tetunalabawo bintu ng'abayunula bye bakola aba NFA okuteekawo ebipande nti this is NEMA tetubiraba. Nga bw'otunula across eri gye ntunudde we wali Starbex. Kati bano abaana environment babadde bagyonoona nnyo nti tetusobola bagumiikirizayo myezi 2-3 ne bakola finals zaabwe bagende mu siniya wano. Nze nkakasa nti bw'oba singa oyogedde n'omusomesa ne mmuga nti temuddamu kuwandiika baana for next year kisoboka. Bannange ensi bweri abantu bali eno bakaaba kyabadde ku mayumba go. Kakati teebereza omuzadde ng'abadde asula wano kumpi bamumenye, essomero mwasomeseza omwana balimenye, omwana abadde mu P7 essomero balimenye, amaka ge bagamenye, ate neeri KCC eyawambye ebintu bye ona gwagenda ddala tewaliwo fund esobola kutuukirira ssomero nga lino because this is a public institution. Tewaliwo bigwa bitebiraze ku masomero nga gano nti tubayambe basobole tubateere structures somewhere abasomesa abaana abo paka bwe banaamala P7. So tewaba kyakuddamu, ebintu bimenyeddwa bumenyebwa bwe biti. Muli bazadde muyinza okuba nga musobola okusomeseza mu masomero amalungi ennyo, naye teebereza omuntu lengera desike ze ziri wano bitabo bye bisaasaanye. What next eri omwana w'omuntu? NEMA mukoze omulimu omulungi era omuyonjo, naye Happy Dream Goals TV mukwano gwange nga bwe mugambye wano wenyimiridde ku ttaka ettukuvu, ttaka lya kkanisa. Ekkanisa eno mubadde mulaba akatambi ak'abooluganda babadde balemedde mu kkanisa era katono bamenye nga bali munda. Bwenyimiridde naye ye mukulembeze wa kkanisa eno Nabbi Bright Muye. Kati alaba njagala atuweka akawunti katono ku mbeera efaananako bwe. Nabbi mali jogera n'abantu nambalaga emabega waffe wali woolaba we wali
headquarter yayo Uganda eyina petrol stations endala nga si headquarters headquarters naye ziri ku lukalu kubanga lukalu nabbi bino byambi ate bisekebwa sababuze ku bantu obabuulire ku mbeera nga bweri n'ekiddako wano ndakulamusaako mwena abasaba amannya nze Nabbi Mwingo Moses Bright kanisa Bodies International Ministries wano Nabweru mu Lubigi tuli mu Nabweru South 01 chairman waffe bamuyita Kabenge naye ffe twakulira wano twalina chairman yayitibwanga Nsuuga naye kati omugenzi ekifaananyi era ekirungi nga bwe kiri ekifaananyi nga bwe kiri nga bwe kirabika ekifaananyi kino tuwulira era tumanyi bulungi nze nkinamu obukakafu nti Starbex ya authorizingibwa lwaki nkinamu obukakafu kubanga omwaka Starbex wateekayo okusaba kwe mu Nnema nange we nateekayo ekitegeeza wasaba ffe wano okugenda okuteekawo kanisa Starbex teyaliiwo eyawo waaliwo amazzi naye twali tuli awo ne basooka bazimba basooka sayidi eri awa Starbex abasooka kuzimba sayidi eri ng'osaze ekkubo kati tuba tuli awo nga tuli wano tusaba ne baddamu ne bazimba ne wano kati twali tuli awo 2018 kubanga tutajjawo 2015 kakati 2018 Starbex twali tuli wano twali tuzimba toilet yaffe yabadde awo manja awo gye bamenye ne wajja abatustopping okuzimba toilet kubanga ffe tubadde tetuzimbako kizimbe kiri permanent kati nga twagala omuntu obeera omuyonjo otandikira mu kisenge ayonja amaka otandikira mu kisenge kati twali tulina okutandikira ku tooyi yabika obulungi tudde ku kanisa so tuba tuli ku tooyi ne bajja ne batuyimiriza kakati mu kutuyimiriza ne batugamba tituli mu Nnemavu ne tugenda ku municipality Nansana twagenda ku municipality Nansana ne batugamba ekyokukola tebatugamba nti mustopinge okusabirawo wabula batugamba mulina okugoberera emitendera Nnema erina okubalungamyamu okukozesa ekifo ekyo ne batusindika ne batugamba ekyokukola era twasalawo ne tukikola kakati tuba tuteekayo empapula zaffe eza submission ne batugamba Nnema netegeeza nti Starbex ekyataddeyo tulinde Starbex eveeyo naffe tukatukaki kati ffe nze nga Nabbi Mwingo Bright nchalenjinga mwogezi wa Nnema agamba nti Starbex yafuna 2017 I challenge him because 2018 nagenda okuteekayo nga baŋŋamba ne Starbex ekyakola kino nga tennayitamu yagamba nti bagiwa 2017 omanyi kompyuta saawa zino abago tulimba basobola okubiraga nti yafuna 2017 kubanga those are computers but nimuyite wano ku ttaka 2018 nga nsaba nga ndi mu kusaba baŋŋamba nsooke ninde oyo amalirize that means yali talina tosobola kuŋŋamba nti sooka olinde oli amala okuzaala that means tannazaala kati ekyo kyekisooka ne bamuwa era 2019 ne tuteekayo bwe twateekayo 2019 tuba tutambula 22 tujjuka bulungi naku z'omwezi 18 ogwokusatu ekyaliwo mu Uganda yonna Museveni nakola ki naggala kati mu kuggala yagala makanisa offices na buli kimu kyonna twasigaza amalwaliro ne poliisi ebyasigala nga bikola amalwaliro gakola kati kitegeeza nekye twali twasubmitinga twali tuggaddwa nga baggaddewo era tujjukire bulungi nti ebitongole okutandika okubeera effective 2022 oba myaka egyebiri gyonna gyalimu tuddamu kuba effective tuddayo 2022 awo nga guggwako ne batugamba nti bakulaza muzamu enyini tugamba ate kakati bali tutandise baliwo bakolyako baliwa ng'ate bo batumuuza ffe abali mu ofisi zaabwe nga ojja ku Bodies Tower nze nkusabira ate nze nkubuuze abadde akusabira abadde akuyambako okuntubako aliwo ate nze mbuuze gwe tetwawule wano mu Uganda bitambula era bwe baba tubuuza ntibagamba ofisi wasanga ngaza kati ne tuweebwa advice okuddayo
okukola ki okusubmitinga kupya 2023 omwezi ogw'omukaaga ogw'omunaana bituli mu gw'omukaaga n'omunaana netuddamu ne tusubmitinga atusubmitinga ku headquarter ya NEMA. Kankuddireko emabega katono okujja mu kifo kino twasangawo essomero baaliitanga Nabweru College wano twagula ssomero yalina classes from nursery to P7 wano tetumanyi emyaka gyeyamala operating naye twalina n'abavubuka abasabira wano abagenda ebweru abalinga basabira wano abakakasa nti basomera ku Nabweru Parents. Ettaka lyerimu simanyi oba tuyinza okubanga ensi ekyuka nga wetwali lyatambula temumanyi naye ffe wetuli twagulawo essomero ekyo njagala nakyo abatulaba bakimanye. Kati 2023 tuddamu okusubmitinga bwe twasubmitinga submission yaffe yakkirizibwa okukoleseengibwa lwaki kino njagala abatulaba bakinootinge nti submission yaffe yakkirizibwa okolaki bagiresiibinga naye tuwulira era ai challenge omwogezi wa NEMA agamba nti bakoma 2021 okuma certificate ate nga ffe 2023 twaddamu okusubmitinga era ne batulesiivinga bwe batulesiivinga simala okubamba pula zange ziri wala bwe ziba zeetaaga evidence jazikuwa bwe batulesiivinga ne bakkiriza ne batuyingiza mu sisitimu yaabwe osobola kuŋŋamba ng'ovudde waka n'ogamba abaana bo nti baana bange luli oluggi temulukula ne wajja omugenyi ne bamugulirawo ekitegeeza nti libateeka lyawaka singa NEMA yali emaze okuggalawo okugaba certificate kandi bagulidde bandisiivinze bw'otambula saawa zino wali ewaayisaawo waliyo kampani eri awo mabega wagundi wambaawo owembaawo nga ng'otambula bwoti ng'odda kawaala embaawo gye balimu omuceere awo waliyo kampani nakinoonyerezaako erina certificate naye yakajjawo nga gwe watuula dda wano natuula dda wano bayinza kuba bagirina mwaka guwedde naye batugamba nti bakoma 2021 okugaba certificate ate 2023 oteekayo twagala okumanya kumbucha erina certificate naye kumbucha awantu weete n'abakumala myaka 5 bwemba nzijukira bulungi bwemba nga siri musiru NEMA egamba nti yakoma 2021 egamba yakoma 2021 okugaba naye nze Bright 2023 naddayo ne submitting ogwokubiri abamaze okubuza empapula nezayo ne submitting ne bampa ne kodi namba eza fayiro yange eziri PB4579 PB479 4579 PB44579 gundi yange ne bagindaga ne bagikiriza kodi eyo kwotambuliza fayiro tegeeza nti baba bazingiza mu system kuba tewali akuwa kodi namba kyokka 2023 ai challenge omwogezi wa NEMA aveeyo akiwakanya kodi ezo baziteekeyo mugundi zaabwe bakiwakanya basobola zisangulamu kubanga bamanyi nti kati waliwo challenge ziriwo naye that is not a problem tumanyi tukimanyi kubanga tubadde naye ati ate oluusi ne bw'ogisangulayo oyinza okusanga ete kumbucha ejja kuba ne PB kuba PD 7 nga yate kati tubuuza nti eno PB4 yalagawa kaakati ne bongeramu ne kino bwe tumala obbawa bamala otuwa kodi ne batugamba tusasule sente eza assessment ajje balangule assessment yes ne tuziwaayo ne tuzisasula ku banka yaki mu akaunti yaki eya NEMA neziresiivinga ku akaunti yaabwe nga za assessment kikyengezaako okulaga abatulaba nti ebyo byonna biraga nti ekigambo ekigambibwa nti bakomadde okugaba certificate kati ku luno abagenda ozisa abagenda ziba mabayiki bayi busungu ekyomanyi bajja bamagaana naye obaana bajja kuwa bajja kuwa naye Gaana bajja gamba bagamba ekitegeeza nti wakyaliwo okwemulugunya okumwogezi wa NEMA yekyayogera waliwo ebitano
nze nabbi mwengo Moses Bright. Kati I'm challenging bwana oba busulo oba bugani. I'm challenging you with those words. Ebintu nti eno mwaji wa 17 I challenge you. Nti mwagala okugaba 2 I challenge you. Ebyo ebintu bye mu challenging. Wano 2 guno mwaka. Guno wetulimu si 2 nti kyenda mu ndi mu 2 guno mwaka. Lwali lwa kusatu omwezi gwalinga gwakuna. Nali ntudde ebbali awo Nema nesindika muntu waayo kuva Kawempe olio gwe bagambye wa assessment Nema nga Nema nemuweereza okujja tuasesinga eyagamba ntegaba ki okola kiri kye bayita environment assessment n'ebirala by'oluzungu ne bamusindika najja bwe yajja era yampitako bulungi n'anamusaako kubanga yandaba kasajja kati neteyamanya nti nze gwe nannyini ne ttiimu ye n'anamusaako n'akola assessment ye n'ayitawo era saamugoberera luvannyuma abaana ne badde ne baŋŋamba oyo mukyala ava mu Nema agambye aze era yalina ekitabo nga bw'awandiika bwe yavaayo nga nawe bamutegeezeza nti kubanga yabuuza abantu nemusumba wa wano ng'aliwa bwe yavaayo abantu bakola ki bamulaga najja nambuuzaako bambi nga mukyala wampisa nange nemuddamu n'aŋŋamba kusulakulabye era kanzireyo bizeeyo wamagamba bangi namugezaako mubuuza maama tujja kubawo n'omanya ebintu bimanyi tunaayita kiyimiridde n'aŋŋamba Musumba tekiyimiridde bubi ebyali ebigambo n'aŋŋamba okujjako obuzibuwenza okufuna ku toyi bayinza okusalako ebyali ebigambo ng'egenzeemuko walako njogira amazima omukyalo oyo kubanga saagala agambe ndi Musumba nga mpanda bigambo aveeyo akawakane yaŋŋamba nti sirabye bubi okujjako toye eyinza nemubuuza kuba tubadde ne toyibiri tubadde ney'abaana era namubuuza nti eriwa nagamba eri ennene konze kale era mutumaga nenga nti tujja kukitereza kukuba endala wanangandala tukisala njako obeyinga netulinda netubeera awo netulinda bwemu netuba tuli wano biri mwezi gwa kutaano nga kutandika ffe tuba tulowooza nti nange batuleetedde ki bobaze pita tugende tugende abaana wa mwana yajja nampitamu nangamba muzeeyi wali abanyuma bali wano mabwetaano nafuluma n'essanyu manye biki tewaliwo ekiriwo babaŋŋamba kakati tulina meeting ennaku bwetu kubanga okugabasajja bagiga byakukola n'okubya nekyokukola then endowooza oba baze kuŋŋamba kubanga omaliriza emitendera egyo balina sente zebagamba okusasula awo kati naye endowooza nazo baze kwaki agenda okulaba agamba agenda okulaba kukyaki nabaŋŋamba nti banga tukuwadde 21 days oziwa institution ng'eno erimu abaana beeyamba erimu abakadde beeyamba erimu abamulekwa beeyamba erimu ne bamema wano njagala ensi ekimanye nti eno Godising Tower yekyaki erina likodi munabweru yadde nga omanye ebintu byawe omanye enzikiriza zajjamu entalo biringa kati byabufuzi nti omuntu oba okola kirungi nga toli mu ddiini ye oba okola kibi naye oba okola kibi ng'oli mu ddiini ye oba okola kirungi naye kiri ku likodi Godising Tower ebbanga lyemaze munabweru emyaka 14 etulinamu tukyusize abalenzi bangi bandi badde ab'obulabe abaali ababi ekomera lyabafuukira nnyumba zaabwe basiba ne batwala ebizira ne bakoma olukoma batandikayo baako basiba ne batwala ebizira ne bakoma bonna nga poliisi zabalemwa ekyo kyabalemwa bazadde babe babalemwa naye engezi gye nali olredde nga naloka myaka 3 emabega nga manya wa can handle those guys balina wano baalokoka kakati institution ngeyo ogiwa 21 days ogigoba kakati netulabanga it's not fair nga kiri unfair ekyo twasalawo tuddukira mu amateeka baffe balukwago kampani anadu lukwago ne bawandiikira Nema ne bagitegeeza tulandi waffe agamba mumugoba lwansonga ABCD
omugoba ABCD kwakunabajjukiza ono emwami kumwagamba kino na kino mu mwaka bwe guti kampuni eno erindiridde ku temunagiddamu oba mwagiregitinga wakiki ewabwe n'abajjukiza ennaku z'omwezi 21 Meeyi nebalesiivinga ki nebalesiivinga gundi yaffe nasaaga era ne bagikoona kakati tuba tuli wano ffe tulinze era nga buli kiseera waita naku bbiri nkubira bagundi bange batuseemu ki batugambye nedda oba kubanga lukwogera yabateera naagamba nti otwale tutusimuzikiriziganya nti wanga ebbanga erimala okweteekateeka olw'ebyo byakolerawo tupakete the place kati obuzibu tulinda Lukwago atuddemu kamuddemu Lukwago ne batamuddamu esabmission yange ne bataziddamu ekyaddiridde ekino kakati mbeera eno omaze okwogerako ne looyawo era musala magezi balooya baabaddewo nga babaddewo kubanga batujjidderwa maani batugamba maani bamulekamu amafulamu banyini okuteekateeka batuleeta bataliyoni 2 batuleeta biki batuyiira amagye kati batusanze mu mbeera kuba twalina okusaba twalina okusaba kwaffe kubanga kwabadde kwa wiiki 3 twetutambuzizaako twali tusabanga kala lankyawa yaffe kati batusanze bazze mu budde bwa lankyawa basanga abamemba nga basaba nebayingiramu kyesimanyi oba katwazze ku mulembe gw'amiini gwegwali gwabakadde baffe badokita Kaliwa Simoni Kayiwa batunyumizanga era Bishop Kayiwa oyo akulaga ne katishat Amini ke yakozesa seneliyitamu akenda katishat yako nagenda agayo gaatulaga mulembe okukwati kumwannyo baati kumwebuza wanyonyonyo tebakatuseemu kubanga twabadde tuli wano nga poliisi nebaza amagye aga deployingiddwa kuje ewa Nabbi Mwengo Moses Bright Godizing Tower era I salute General Muhoozi oteeka okubanga olina discipline otaanza okuteeka mu magye kubanga nkubuulira amazima teri wa magye yasemberedde ekkanisa nze saagala kuwaayiriza ab'amagye we baatuuse bagenze bali kanisa ne bagyesamba bo ndowooza bo babasomesa kakati buno obwana buno bwe batendeka training ya dakiika 3 ne buyingira poliisi nga tebabuyigiriza mateeka nga tebabasomeseza buli kimu nga tebamanyi rules ezifuga ezigavaninga ezifuga enzikiriza osanze abantu bali mu kusendereza gwe n'oyingiramu bubu ekiro kyaffe kiri tubadde tetukirinyangako ngatto naye bo bazze n'agagatto gaabwe abamu oba babadde bamaze okusaalimbira eyo nga balinye mu pupu ne bajja kuli konna ne batujjulizaawo kati abaana ne bagezaako bagamba nti ekyo temukikola temulinnya kuno kubanga kuno tetulinnyako nangatto naye nga bo baagala kulinnya bayingire mu ofiisi simanyi oba babadde bamanyi nti mu ofiisi engeri gye bamanyi na bibet samutanga balina busente bayagadde nnyo balina owabadde ebyuma nga wali ofiisi yange naye bayagadde nnyo okuyingira mu ofiisi simanyi era kanjogere mu olulimi olunyolo olw'okuba nti akulira poliisi engeri gyali mu nyolo amusabe mu lunyolo ngegyendi nange ndi mu nyolo nkusaba owekitinisa agaba nkusaba ogalukemu traininge abojo bawe bagenda kujumisa tibalina ngeso bateera balwana bakolaki abatakubateera ne babateera kubuulira amazima boogera amazima bwe bayingire mu saabisi basanze abantu bali mu kusaba kati amazima gano namukulu osanze omusiraamu ng'akizeko kyalawa kati gweomukuba ali mu kusaba basanze abantu basaba kati omusirikale omusajja kiripu njajjikuwa oba naye yeetagisa n'akwata omukyala omusirikale omusajja olaba nti ensabye agaba atenera nakwata omuwala musaawe
mu kanisa musirikale musajja omwala ali mu kusaba namubooli booli era kamanda eyabaddewo yakirabye namugamba no stop namustopinga. So ebyo nabyo tubivumirira era legal team yaffe bwe yagezako ku engaging with those people bwe balemeddwa ne balemwa kubanga legal team eŋŋamba nti yayogedde nabo ne babanga abakkiriza era mbu ne babanga abakkiriza okutuwa obudde tuyongere okukola ki era legal team negaka tugende mu mateeka kati katujja tukikola ki tukireka tugende mu mateeka naye ne babanga abawolereza mu buwolereza waliwo obusimu obulala obubeerawo wabadde omukyala eyaze n'agamba tetumanyi oba ye wa ddiini ki era mukyala gwe oba ondaba mukama akusaasire n'ezadde lyalisaasire bala yaze banne nga bawulidde n'alagira saasira bambi n'omusajja bambi ogwe omusajja amenya bambi naawe musaasira amanyi nti naawe bambi asula ku tractor naawe manyi naawe alina bakozesa naawe manyi owejjusa oddayo waka eyo nemmere otekwa kubanga ogiyangadde omulungi atulaba nti owulidde ffe kyetubadde ekifaananyi kyetulina nti buli gwe bamenye teyasaba talina bimukkiriza kubeerawo naye owulidde bwana leetinza okuviira ddala 2015 nga ne beyasaba nabo bakyayimiriddewo kakati ffe bino tubireeta gy'oli gwalaba n'abakulu abasobola okubiraba tumanyi mu biraba n'omukulu omugezi wannema n'ebitongole ebirala ensonga eno ogitunulemu kubanze bulijjo ekinnuma ntera okugamba abantu nti yunula eraga ebipande byayo n'eteekawo ebiyinja ebiwanvu NFA ku bibira n'eteekako kino ekibira kya National Forest Authority naye mwami Nema lwaki ewuwo tewadimaketingira ddala naye era kankusabe nga tuva wano okusabira esaala Katonda bawe guidance Katonda abayambe Katonda abakume kubanga kino ekintu buli muntu kyatuuseemu without God omuntu ayinza okufa abantu bafudde tulabe nga Katonda wakiri abeeka abantu bawa guidance because ffe esaala yaffe egamba nti Katonda addemu ayimirize omulimu guno ate era kubanga yatandika omulimu omulungi mufe wano ne bwe baba bagize bwe bati era Katonda ekkanisa ijja kuyimiriza oba etya oba etya era abamemba bange nabazizaamu amaanyi n'abantu omanyi era nga wengambye nti abasekerezi webali era ne komenti zijja kubaako okwo naye ekyawandiikibwa kigamba kitya nti tonsanyukirako omulabe wange wenaagwa n'ayimuka Dawudi yakimanya kati kitegeeza nti ekkanisa eno ejja kuyimuka oba etya erina okuyimuka ate jjukira ekigambo ekiriko nti God is tawa tebeera wansi tawa nange ndagudde tawa erina okubeera waggulu kati tulina okulaba nga tawa eyimiridde oli ne bw'abanga aginyeenya atya tonsanyukirako omulabe wange tawa ne bweba wansi era tuli waggulu be baleetedde amagye amangi okitegeera kubanga tawa okumanya tuli waggulu bamaze otumenya pe basinze okwogerako tawa aboogedde nga batusaasira babadde bangi abaseka era nga bangi so era kyogedde kituufu naye nze nsooka kugumya wali gwe bali mu kumenya kubanga we think that this is a project tumaze okukizula nti mu Uganda bwewabawo project ne bw'oba mutuufu otya osobola agiyimiriza so ne tusaba bamwami tali ababeera eyo mutuyambenga mangu emufuna pulojekiti zammwe ze mufunamu mutugambenga mangu kubanga leero kizze kyakumenya make oyinza okujja kyakujja bantu kubanga mulaba abantu webakolera nga abantu bafuddeyo bizinesi engaka y'amaanyi ate nga mwagala bizinesi zizammwe bambi abantu abo mubayambenga kubanga ensi eno tujja gifuga nga tolina bantu bano ofuula
kafuula nga kasasiro ojja kifuga nga olina eyo ekirala Uganda eno bakulemberwako Kabaka Muteesa Obote ne bagikulembera Bamiini Babinayisa Bamuwanga Batitokero Balule ekitegeeza ekyo kikulaga nti anytime tulabira Muhoozi ng'aze oba omulala ng'aze oba omulala ng'aze kikyukakyuka naye we kikyuka kikuleka wakwatiro abantu bakulaba nafunye olugero lwange ebifulimo byango tebitakamunye bye musinga okukozesa abasajja mmwe n'abakyala mmwe naye ebifulimo byengo tebitakamunye noonyeza enkume ondeterekamunye 10 obanga tezifa zibanga tezifuna kubonaabona ebyo zibeera mu nsi mutuma kamunye 10 ne mutuma enkoko 5,000 aweza enkoko 5,000 mu ddakiika gwetumye kamunye 10 ezikubula ekitegeeza nti kamunye gyekoma okutiko myenkoko enkoko gyezikoma okumultiplyinga naye kamunye eyo mu nsiko eyo zibonaabonerayo nkumya buli gwe bamaze okumenya ne muzzaamu amaani bw'oba oli munnayuganda manya nti ensi naye nkukumya ne bayibuli egamba bayibuli egamba mu Zabuuli Mukama bwe yazza obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota Mukama bwe yazza obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota erina weetuukiwe erina weeyogera bayibuli negamba nti ne tumaguka okuyimba nga tuddayo mu nsi gye twava tumaguka okuyimba nga tuddayo mu nsi yaffe ebiro bijja kutuuka